olwaleero bwentunulya aba candidates beneesimbyewo nabo, for example nga Cindy oyo talina kyagamba ye yagwadda, oyo yenna aleeta enzikiza mu kalulu wakukola ki, wakugisibwawo maanyi. Ti ba candidate beneesimbyewo nabo tebalina kye batugamba. Omuntu agenda okuwangula akalulu kano bamuyita Lord Bitemu. Ne bwolaba abo abakabeera abadde agasaawa eno babadde babba ssente empitirivu mu kintu kyawuma kino. Kivula babaka ababeetala badde eno badde eri. Kyendi bannange mugamba mutya mujebaleko ya amanya nze Lord Bitemu Tebe Ramadan. Omulamwa ogwa lwaleero giringa emiramu ebiri. Omulamwa ogusooka gwe gwa akalulu nti Lord Bitemu nze President Wuma okusinziira ku buli kimu ekibadde kitambula n'embeera nga bwerabika bweri nti nze nnyina okuwangula akalulu kano olw'ebintu bingi ebisookera ddala nti olwaleero bwentunulya aba candidates beneesimbyewo nabo, for example nga Cindy oyo talina kyagamba ye yagwadda, no Saha oyo waawano Kampala, kati bw'otunuulira nze Lord Bitemu bonna mbagatta ndi Newton mu ekyo ekintu. So mu mbeera eyo nti nze olwaleero kyensinga okwagalira nti akalulu kano nakawangudde dda akalulu kano. So mu ebyo nakoze n'oluyimba, oluyimba lebagamba teri kuzikiza kuba ebintu bibadde bingi ebibaddewo ssaawa eno mu bintu by'akalulu, police board, electoral commission ya Wuma kwegamba nga buli omu apangapanga bupanzipanzi akalulu kaggwe akalulu tekaggwa. Nze ne ngamba nti teri kuzikiza. Oyo yenna aleeta enzikiza mu kalulu wakukola ki, wakugisibwawo maanyi. So tetwagala nzikiza mu kalulu kano. Twetaaga buli kimu kibeere straight, twetaaga regions zijje zironde, regions we ziba teziriiwo n'akalulu tekakola ki, akalulu tekaliiwo. Nze ku lwange teri muyimbi yonna gwe tuyinza kugamba nti ali faded, nenze kyenkugamba omuntu asirisemu ye Cindy yasirika talina kyangamba. Lord Bitemu ssaawa eno yali ku top. Lord Bitemu ekimulaga nti ali ku top ekisooka alina oluyimba baluyita teri kuzikiza. Ekintu ekiddako ekyokubiri regioni zonna kati olwaleero oluyimba nze olwange omanyi oluyimba lusobola okutambula ne lulinnya ennyonyi nga naawe tonalinnya nnyonyi. Kati nyinza okugamba zigenze mu America wa everywhere, luli world, luli global. Oluyimba we luba lutambula, oluyimba terulinga muntu nti ojja kulinnya emmotoka oba lutambuza bigere. Yes. Kati tuli mu digital world. Oluyimba eruba mu digital world nti wooluteeka oba olutadde ku Twitter, Facebook, Instagram, Twitter. Omanyi muyina okumanya anti kati nze olwaleero nyina ebintu byentunuulira anti wulira nze kyenjagala okugamba nti platform zonna ziyina oluyimba olwo era kati nga Instagram Twitter omanyi embeera accent muziwulire engeri gyekikola ki. Kati apps ezo tuyina Twitter, tuyina Instagram, tuyina YouTube, embeera eyo nga bwetambula bwetyo. Anti kakati olwaleero kati omanya nti abantu abali ku Instagram bonna abo sharing oluyimba kati nganze ku account yange ya oluyimba kati ate yo process mpanvu okwagala okugisomesa abantu saawe ntoyinza gibasomesa n'ogikola ki n'ogimalayo. Omanyi kakati nze kyentunuulira olw'ensonga nagamba nti nyina accounts nyingi.
abantu abamu nyina private accounts ne public accounts. Kakati nze nyina gunda accounts abantu ze batamanyi abasinga obungi ate ze ziriko abantu abangi. Otekako Mutebi Ramadan. Yeyo. Yes. Gwe wandiika Mutebi Ramadan. Kikyo kyokka. Kakati tolaba nti mwekyo mu mbeera eyo nti kyobulaba nammwe kibeewuunyisa nkola bitasoboka. Ati kakati olwaleero tulina ebintu bye tubala nti omuntu bw'aba nti asiriseemu kiba tekitegeeza nti omuntu akoze eki. Ate omuntu yenna abeera n'obudde oba n'embeera nti kakati saawa eno yaliko. Kati nze kuva dda music abadde akuba naye ng'ate nze erinnya lyange nga Lord Bitemu lye ntwalanga head. Kati saawa eno ne ŋŋamba abantu bangi baze beebuuza yayimba ki tayimba takola ki kwe kuleeta teri kuzikiza olw'embeera eriwo. Olwaleero abasajja abandisoose okuba abakabi tulina abasajja ffe be twayigirako okuyimba be basajja ba Buju Banton. Nze natandika okuba nti mayiminga ennyimba za Buju Banton. In fact mu Africa oye musajja abantu gwe basinga okumayiminga naye right now ye musajja asinga okubeera owakabi. Ensi si kikulu nyiza n'okuga nti Buju Banton ali mu Uganda olw'ensonga nti olwaleero ffe tetugenda kupromotinga nsi ndala wabula tugenda kupromotinga Uganda. Buju Banton e Uganda bw'oba oyagala Buju Banton gwe wuliriza music wange. Mabirizi olwaleero alina okuba nti alina red passport olwa title gy'alina is a diplomat. Webale nnyo mwana gwe ngenda kuwa basale okitegedde. So mu mbeera eyo nti ekintu kyonna kye bayita title kintu kikulu. Title kintu kikulu nti omuntu bw'avayo nagga nti neesimbyewo. Okwesimbawo omuntu tava mu kkubo tavaawa wabula owatch programming tingenda kwesimbawo. Kakati nze mu kino ndi very serious. Kyova olaba nti nkugamba nti bakandidate be neesimbyewo nabo tebalina kye batugamba. Omuntu agenda okuwangula akalulu kano bamuyita Lord Bitemu. No ebiwandiiko kirungi era wemba mbifunye kiba kikola kuba wemba ne red passport mba nsobola okufuluma Uganda wonna wenjagalidde, mba nsobola okusaka wonna wenjagalidde, mba nsobola okukola ekintu kyonna ekyo kyogwo kimanyi. Kakati njagala nnyo ensonga eno nze ntambula gye anti wulira nze njagala nnyo anti kati nze nyina anti sooka owulire nze nyina ekintu kye ntwalanga ekikulu nti olwaleero mu China ensi eri developed. Lwaki China eri developed? Nti bakozesa ebintu byabwe, bakozesa ennimi zaabwe. Kati olwaleero nze omuntu yenna ali wansi eyo n'ali nakapiripiti n'aliwa agenda kulya kyemugamba. So kati mu mbeera eyo nze nzija bwe nti nega nti ekintu kya minisita kiyatuge kuba eyo ye paati gyensinga okwetaaga okunnyonnyola mu lulimi olwange lwentegeera obuki obulungi. Bwe ŋŋamba nti ate English part ndeka ku mulamwa guno then ne mu Lusungu nalwo nzije naye ate ekyo si kikulu nze kunze nga nze kasitamba nti ntegeera. Kyombuuzizza nti ebbaluwa minisita gye yawandiise yes okuyimiriza akalulu ako gw'oyogerako ki. Nze olwaleero gamba bwe nti ffe kye tuzze nga tukaaba buli lunaku nti gavumenti eyingire mu nsonga zino. Minisita wa gender ne culture
olwaleero music agwa mu gender and culture. It is a private entity naye ate yeekulubeseza mu gavumenti nti we tuba twetaaga ssente zonna era waliwo tulina okukola ki gavumenti ye organ esobola okukwata ssente n'ezituwa teri muntu agenda kukwata ssente zituwa olwaleero kati ne bwolaba abo abakaabeera abadde agasaawa eno babadde babba ssente empitirivu mu kintu kyawuma kino kivulaba bakaaba beetalabadde eno badde eri kyekyo obubbi bubaddewo naye olwaleero singa nti gavumenti eyingira mu kintu kino ogenda kulaba nti tugenda kubeera mu straight line buli kintu kyonna kisobola okutambula tubadde tulonda kati nga bwolaba abantu nga bagamba nti tulondere Kampala wokka ate nga wuma eri mu Uganda yonna which means eriwa okubagamba ki anti kati olwaleero kino kiri bwe kiti nze kati gamba bwe nti abantu abasinga bali bwe bati bakola bwe bati kyovulaba nti ebintu ebitambula abantu muyina okwegendereza abantu nti abantu ababadde mu wuma ensonga zibakolamu ebintu byabwe yonna biri so nyina ekigambo kyemba kisijja kukale kukozesa kuba kijja kuba kibi naye nga bakola ebintu mu nkola yaabwe kwegamba oba ey'ekiki nti olwaleero gwe bw'oba oyita ba candidates ng'oyagala okutereeza ekintu kati gwe n'ogamba nti eriyo meeting in fact sinagitegeerako yo meeting webajja eri neeba era bwe naalaba nti meeting ebaddeyo nga sibaddeeyo era nja kumanya zeeze ensonga zeezimu ffe ze tugenda okulwanyisa nze ze nnwanyisa nti twetaaga kati communication yo eri puwa muwuma nti abantu bakola ebintu buli omu ndowooza ava ewakaawe n'alowooza ekintu n'akikola ate nze ekintu kino nkiwagira minisita okuyingira mu kintu kino eky'okuyimiriza akalulu ebintu ebimu mulimu ebintu omuntu byatunuulira kati gwe bw'oŋŋamba nti minisita ani eyayingidde mu kintu kino omulamwa tuba tuguvaako ye Bitemu kati eyo nayo section tujja gikola ate ekirala abantu abasinga obungi babeera ne ze ekigambo ekisooka ng'oŋŋambye okukozesa ebigambo bisatu ekisooka ndi legend kati ate bw'okijjako obaaki amwe legend kakati gwe kitwala no anti kati nze nkubulira olwaleero kati n'amazina ge twazina edda saawa eno ge gakomyewo olw'ensonga mmwe temuyina kipya generation eno eriwo tebayina bipya kati biri ebyaffe ebedde ebadde era kyova olaba ffe tukomyewo tugambe ye tukoze tutya kwe kwagala obbawo ekipya kakati olwaleero nze nkugamba bwe nti ekintu kyenkola gw'omanyi abantu abali ebweru eyo abagamba nti ssebo weebale omanyi essimu zenfuna omanyi abasajja abampeereza messages ekigambo ddiikuula kyandibadde kirungi kubanga nalyo linnya ate era abaana abato bamanyi ekigambo ddiikuula nenze bampita Lord Bitemu Mutebi Ramadhan so mu mbeera eyo ekintu mu ddiikuula buli omu omanyi bulimu ebintu ebitambula oli aga ddiikuula oli bwakwita ddiikuula onaga oyo si ddiikuula ye Lord Bitemu kati nze Lord Bitemu olunaku kakati ensonga yali bweti ekintu ekyasookera ddala nti obululu bwebubanga tebwabalika nga n'ebyuma byennyini atulira n'ebyuma byennyini byafa kakati mmwe abaabala obululu mmwe bennyini mbatwala nti mmwe bahackers abaakola ki ababba obululu so mu mbeera eyo nti nze mbagamba bwe nti in fact ndi serious ku nsonga eno.